Omulamuzi yali amanyiddwa nga Wilson Musalu Musene. Ono Mukama Katonda yamujjulula omwaka guno gwennyini nga gutandika. Mukwano gwange ampuliriza ebintu bizibu mu Uganda era emisango mu kooti oba mu makooti aga Uganda gikyawozesebwa gadibe nga lye. Kati wulira ensonga zino ku mulamuzi ono wadde nga yafa mukwano gwange ampuliriza. Ebigambo bino bikulu kubanga bikukwatako oli munna Uganda. Ate ekyokubiri, tosobola kumanya ddi lw'oligenda mu kooti, tosobola kumanya ddi lw'olizza musango, tosobola kumanya ddi lw'olizibwako musango. Kakati nno wulira abalamuzi baffe. Abalamuzi nno bano babeera bantu baasoma era babeera bantu bayivu nnyo betwegomba abatuula mu misango nga gino ne bagiwuliriza. Naye ekyennyamiza oba ekikuba ennaku, abalamuzi bano emisango gino tebagisala mu bwenkanya. Ensonga eva kuki? Kati ino gye nkuleetedde tuula okkalire. Nze Eke Master kutimbe gagadde olwa Eke TV, olwa Eke TV News Team okutula kubeera nga munange tutambula ffenna. Kankusabe video eno sooka ogiwa ekigalo bw'obanga oli mpyo subscribing ne ku channel yaffe okone ne kade tutambulenga ffenna mukwano gwange ampuliriza. Nze waakambira naye nsumululako busumuluzi n'enkuwa mukwano gwange ampuliriza. Kati zuno ndeese omulamuzi w'ekkooti enkulu eyali amanyiddwa nga Wilson Musalu Musene ow'Embaale yafa era yazikibwa Mbaale. Jjukira nti ono yafa obulwadde mukwano gwange bwajja ne bumugwira era geno kakananga bumuse. Naye mu biseera ebya covid ono yafunamu obuzibu kubanga kigambibwa nti Embaale eyo abavubuka bamugwako kiyifuyifu ne bamukuba emiggo munnanga ate nga musajja akuzeekuze. Kale emiggo gino ne gimufuukira ettabo gino kakanangera munnange aserengese ewa Ssenkaaba n'afa. Naye kakati mukwano gwange omusajja ono yaleka akoze likodi ku balamuzi bonna betulina mu Uganda. Yaleka azadde abaana 50, abaana 50 ng'abazadde atya mubakazi 50, mubakazi 50 mukwano gwange ampuliriza be yaleka azadde abaana 50 ng'alina n'abakazi 55. Yes, bwekityo bwe kiri. Yaleka azadde abaana 50 ng'alina abakazi 55. Kitegeeza nti abakazi 5 teyasobola kubeera nga abazaalamu, bwe kuba nga average yazaala omwana omu abaana abali 5 n'abakazi 5. Average bw'aba yazaala omwana omu, kitegeeza ono ye abakazi 5 teyasobola kubeera nga abazaalamu. Kakati mukwano gwange kigambibwa nti omulamuzi ono yazaala mu bakungu ba gavumenti bano ndi mukungu wa gavumenti ndi mukazi nga tayagala kumanya. Ono yazaala mu house girl, buli house girl gwe baleetanga ewuwe nga tamutaliza. Ono yazaala mu bayambi be. Era ono nkugambye nti ono yazaala mu bakungu ba gavumenti, yazaala mu bayambi be bano bankola mu makooti mukwano gwange ampuliriza, yazaala mu house girl. Era ono yayagala ne balamuzi banne nga tasosola. Kigambye okusinziira ku Juliet Nabulya omwogezi w'akakiiko akalamuzi oba gite Judicial Service Commission aga nti bino byali bituufu ebiwedde emirimu kubanga omukulu ono yasimbibwako ne mu mbuga z'amateeka mu kakiiko kano ak'abalamuzi akakwasa empisa nga bamuwaabidde omusango wadde nga yaguwangula yagusinga. Omulamuzi w'omukazi eyali omufumbo yamuwaabirako omusango gw'okubeera nga amukwana, yamuwaabira omusango gw'okubeera nga amukwana. Ono n'awoza omusango ne kakananga amusinze ngaga nti ate kyekiŋŋaano okukwana wadde oli mufumbo, ekisinga obukulu kubeera nga okkiriza oba nga ogaanye. Kakati njagala mukwano gwange ofumitirizeemu oba osooke weebuuze, omulamuzi ono kigambibwa nti yazaala ne mubakazi abaalinga bazze okubeera nga bawaaba emisango oba okubeera nga babasalira emisango bayite baklayanti be, teyabasosolanga. Kakati omusango guno ono jjukira bw'abanga agwa mulaavu n'abantu bano bawoleza emisango, njagala ombuulire oba okubemu akafaananyi oba naawe okuba ettooki. Omuntu ono emisango gino ddala gye yasalanga gyalinga mituufu ku bantu abamu, bwe kibanga n'abantu abamu abajjanga mu makooti ampuliriza ng'ono yasookanga kubakwana naga nti bw'oba okkiriza omusango ojja kuguwangula. Kati njagala ombuulire emisango loza gisala gitya mu makooti gaffe aga Uganda. Bwe kibanga eno eringa example nti omu ku bo yazaala abaana 50 mu bakazi 5 naye nga ne mu bantu abo be yazaalamu mulimu abantu abajjanga nga baleese emisango. Bweno kakananga akwataganye nabo because nga bakubye sompyo nga basompizza nga abalidde. Kakati emisango ologisala gitya? Omuntu ali ku level ya omulamuzi ali ku kooti enkulu oba saabalamuzi omulamuzi omunene mu kooti enkulu odda otya ku mukozi wo ow'ewaka wadde nga n'omukozi aba muntu
asobola okubeera nga anyirira naye omuddako otya nga ne mukyala wo ali wali. Ekyo kibuuzo, omulamuzi ali professional odda otya ku mukozi munno gwe mukola emirimu gyegimu nga mutula ku ttebo yemu nodda mu kumugamba ebintu bikwatagana ku mukwano? Professionalism ebeera eri luddawa? Kubanga mukwano gwange ampuliza asobola okubeera nga azaala mu bakungu ba gavumenti, kitegeerekeka. Asobola okubeera nga yazaala mu bakazi. Ne omuntu omulamuzi ali professional okwana otya client wo? Bibuuzo bitwebuuza. Era ddala abalamuzi bano basala emisango gino mu butuufu bwagyo, kubanga ebirabwako bingi, ebintu bira mu makooti ebitasobola kubeera nga tulaba nabyo bingi. Naye kakati okusinziira ku kifaananyi kino eky'omugenzi amanyiddwa nga Wilson Musalo Musene eyafa, olowooza emisango gino gyasalwanga bulungi gye yatuulangamu okusinziira ku likodi gy'alina n'amaddu ge yalinanga n'enkola gye yagakozesangamu? Kubanga okuba bukubi tooki bino tubitunuulira kebere ofisi nga ndala muganda wange kasita oddira omulimu gwonna gw'okola n'ogugattamu omukwano, oli dokita, oli ku balwadde obeebakako, omukazi nagyayagala mukeberako oba ali lubuto n'osooka n'omwebakako, eitha okumusiiga obulwadde oba ye okusiiga obulwadde. Oli teacher, professional teacher, nodda ku baana b'osomesa aba sekendule n'obakozesa. Waliwo ne batticha bwe tulaba ngadda ku baana abato aba pulayimale n'abakozesa. Kakati enkola eno mu Uganda kirabika wonna weeri, teri mu balamuzi wokka, offices ez'enjawulo omuntu najja mu office yo nga mwalanze nti mulina emirimu, mugaba emirimu, wabula okumuwa omulimu nga mukazi n'omugamba asooka kwebaka naawe. Ebyo byonna bimenya mateeka. Bw'obanga tolina mulimu toyita muntu, bw'obanga olina omulimu lwaki oguteekako akakwakulizo kakusooka kwebaka naye? Kiki ky'otambuza? Tubalabye bangi nnyo wano ba agenti abatwala abaana ebweru naye nga basooka beebakako abawala abagenda mu biyumba. Oli n'asooka n'akoze nga buli bawala abakozesa. Tubalabye bangi nga bafe ne bagamba nti agenti yansiiga obulwadde. Professionalism teriiwo. Njagala nnyo professionalism ekomewo mu mirimu gyaffe Uganda, tusobole okubeera nga tukwasaganya ensonga zino, tubeere ku level ng'amawanga amalala. N'emisango nga bagiwaabwa mu kkooti gisala mu butuufu bwagyo, naye abanagisala mu butuufu bwagyo ate basooka kubeera nga bebaka ku bagiwaabye oba be bawaabidde. Eyo nayo question eri awo oba nsonga eri awo. Mukwano gwange ampuliza sijja kulandaga nnyo, kankusabe n'obwombe video eno ogimpeera ekigalo, ompyo subscribinge ku channel yaffe okone ne kadi, tubeere nga tutambula ffenna mu wakono gwe tukuleetera. Tubinoonya bingi ne tubikuteera ku mmeeza ne tubitemaatema, nawe n'osobola okubeera nga gy'oli obifunako kopi oba n'obitegeera agaba gafudde mu ggwanga lyo. Kati genda ku YouTube teekamu ekigambo Bugawudu, bw'omala okissaamu owandikemu ekigambo Akatuubagiro. Eyo nno movie yakutendekebwa Victor, omukulu amanyiddwa nga Victor oba Yusufu Kinene owa Bugawudu Films, era yakuzanyira akasale ku Top TV akaakaggwa. Kakati ne gyaleese emmada ate embi nnyo, eyigiriza abakulu n'abato, tesosola muwala na mulenzi, ne bw'oba otudde ne bazadde bo teyeesittaza. Movie nnungi nnyo, ekaabye esanyusa ate ng'eyigiriza. Kati gigezeeko ojja kukkiriza, kubanga mulimu abazanyi abapya bangi, characters nnyingi ezizzeemu nga mpya, ate nga nabali abakadde abaludde mu kintu nabo mwebali. Kakati ogenda kubeera ng'olaba Kintabuli. Akatuubagiro firimu eno ya butundu. Genda oginoonyeko ku YouTube Bugawudu Films, ojja kubanga tosigala kyekimu mukwano gwange ampuliriza. Nze Eke Masa kutimbe gagadula Eke TV okubeera kutembeeta ensonga zonna. Ssaabasajja Kabaka wangaale alamula Buganda. Bye bye.